n'afa era muzeeyi Nanganga teyamuziika mutabani we so nga bwali bungi obwo baamukubira essimu Kafeero yakakutuka baana Ndawula Alio yamukubira oba yaba yali Ketti sebo taata mutabani we afudde mutabani wange ani Kafeero namugamba naga simumanyi Katonda wange ne baddamu ne bamukubira waawo nze tuddemu tukube taata n'agamba simumanyi taata mutabani we afudde mutabani wange ani Paulo Kafeero naganze ndi musiraamu sina mwana gwayita Paulo era teyamuziika baŋŋamba sooka ojje nti twali twagala okyuzingeyo omwana omulala omu abasawo be baŋŋamba twongere ku musaayi guli okukola ki okukakasa ekituufu ne nonda omwana bamuyita Aaron era namutumira nga ndaba afaanana nnyo Kafeero nze nina mwanyina wa Kafeero omwe eyaŋŋamba nti abaana bannagundi oyo nange nkimanyi si ba Paulo naye oyo yakolerera nnyo okulabako ng'etandika. Okay, basibo ne bannyawo mugamba mutya abali Kachumba TV kansobe tambulira ddala bulungi nnyo. Kakati nno olunaku olwaleero anfunye omukisa nti ndi n'omukulu Amandeevu abulijjo gwe muwulira mu story tubadde tumwogerako abaana abadde bamwogerako finally olwaleero mulina kitegeeza ki kitegeeza nti nno sharingira munno nga tonnaba na kulaba video eno omugambe nti nno Mandeevu bamuleese naye amuwulirize kuba tubale tumwesunga ngera twagala olya ku bigambo bye tukwaniriza taata nange nsanyusa okulaba nange sebo bulamu bugamba ki kama akyakuuma amiina naawe bali kukuuma amiina nange akyakuuma amiina so abantu sooka obeyanjulire bulungi tebagamba nti naate njogeza erinnya ly'omukulu nga si yeye mannya nze kozi tuliyita erinnya Kinobe Bruno Ntambaazi Serunkuuma Kafumbe erya Mandeevu lyo balintumira mu kibuga mu era mbadde ngenda kubuuza erya Mandeevu walijjawa kubeera na birevu byeru edda tebyali byeru lyavaawo ndowooza edda byalinga bingi nnyo nagenda nkendeeza bukendeezi kwava erinnya ne balintuuma basebo ne bannyabo wami Mandeevu musanze eno mu garagi basajja bakanika mmotoka n'okuzitereeza bagagga nnyo so gwe wonna ng'alina emmotoka ndowooza basobola zikuleete tewali mutawaana basobola zireeta okay ndowooza tutandikire ddala nnyo mabega because erinnya libadde livuga mu mboozi za Paulo Kafeero omuntu yandyetaaze okumanya initially osisinkana otya ne Kafeero era mujja mutya okukwatagana Kafeero okusinkana naye kansooke gamba nti okusookera ddala nkangambe gwali mwenge gwe gwabagatta okusookera ddala asooka musinkana ku Bristol ebbaala eyo yalinga nateetaawo kumpi ne poliisi naye yali azze kukola show ate nanyini Bristol yali mukoddomi wange kati nga mbeerawo nnyo kati yali afulumye emanju okubaako kanywa n'ansanga bikubanga nalinga nsobola okuyingira buli wenjagala waliwo oluyimba baluyita kalenda y'omukwano nono kitange yantumye nga lunnyumira nnyo awo twali mu interval naye nga taluyimbye nemuga nti mukama wange oluyimba olwo nga toluyimbye nangamba awo osobola ddamu ngenda lukola ki nduyimbe ku lulwo bwentandikire omumanya naye oluvannyuma twayongera okumanyagana ennyo nga tusisinkanye Ndawula Alio yasinga otugatta onali Ndawula Alio era oluvannyuma ne tukola ekibiina kye twayita mu Kisenge Foundation Group kati awo nga oli muyimbi oba ng'olinga investor mwekyo ekibiina mu Kisenge Foundation Group yali social club nga ab'omukwano nga bogamba bagagga kwagalana kati awo ne twongera okukola ki okwatagana ate mu Kisenge nti bwe nasisinkana Kafeero nasanga nga musajja mwetowaze nnyo mukakkamu kumpi nga nange zembeera zange nga taata wange bwe yali yanga nti nze nina okubeera omuntu wa wansi eri buli muntu
yakingamba mu luzungu nali maze siniya eyokuna nangamba omuntu bwamala siniya eyokuna edda twagiyitanga haya oba ofuuse muntu mukulu tandika okugenda mu nsi n'olwekyo be nobody before anybody will become somebody. Be nobody before anybody will become somebody. Loza mukategedde. Kati ekyo ekintu nasanga nga Kafeero waali nga nange bwe nkola ki ate bwendi. Kafeero nga mukatuliki nga ndi mukatuliki ansibuka Kyaggwe nga nsibuka Kyaggwe. Kwegamba engeri bagatta bingi. Engeri tugatta bingi. Kituufu. Yes. Ne mutandikira. Ne tutandikira awo. Awo gulinga mwaka ki? Kati awo okunyinyintira nnyo okola ekisenge gy'enkumi eyo nga gitandika. Okay. Biki bye mwasinganga okwogerako mu kisenge? Ekisenge kyali kibiina nakati kikyaliwo headquarters zaffe ziri Mengo. Kyakwekulaakulanya n'okuyambagana mu biseera eby'essanyu n'eby'ennaku. So mu kaseera ako Kafeero yali ayina nnyimba ki ezikuba? Kafeero omanyi abantu abamu Kafeero bamutegedde leeti. Kati ngamba ennyimba ezaali zikunta ayina n'okuba tazulirangako. Naye nga Kafeero alina ennyimba nga muvubuka munnange albamu ye yasooka yafulumiza mu makula Gitasingazi. Olimba muvubuka munnange olwaleero luterako omuntu nayeewunya n'okwewunya. Kituufu. Olinagana luno lwa Kafeero. Kwegamba sijjaga nti nnyimba gundi n'ennyimba gundi. Kafeero yayimba Walumbe Zaaya abantu ne batasooka lutegeera. Lumala kuwangula ngule Misiri. Abantu ne batandika okulukola ki? Okulutegeera. N'obudde buno lwe lusinga okukola. Mu butuufu ye yalutuma olusibira mu bbwa. Abantu ffe twalutuuma Walumbe Zaaya olw'okuba bw'aba atandika kyekigamba. Naye nga kwalubamu baluyitanga olusibira mu bbwa. So zaali nnyingi nnyo. Ebyensi eno, ensi ekyuka, obutamatira nyingi kwegasuubula nyingi. Mu kaseera ako waliwo abayimbi ab'enjawulo omwali Basudde, Lord Fred Sebatta. Kafeero ono yali wanjawulo ki kwabo abayimbi abalala? Enjawulo gye yabalinako esooka eddoboozi. Eddoboozi lye nga lyanjawuloko ku maloboozi gaabwe. Ekyokubiri okuyimba oluyimba ne luggwako nga luwanvu nnyo okuva mu dakiika 8 kudda waggulu nga tazze mu kigambo. Teyaddanga mu kigambo. Si kyangu nnyimba za Kafeero kulanga azze mu kigambo. Ekituufu. Ekyokusatu Kafeero alina engeri gy'azannyisa olulimi mu nnyimba ze. Newolabira nti ekigambo tekyandigiddewo n'afuna engeri gy'akizannyisa n'akiteekawo. Kati eyo enjawulo yali nene ku bayimbi banne abalala. Ensonga endala Kafeero yali muzannyi nga ku siteegi asanyusa. Obutafaanaganako ne Basudde kubanga Basudde yajjanga ku siteegi n'akwata gitayi n'atandika okusuna naye nga si musanyufu naye kennyini yekyeyogererako olumu ku nnyimba ze. Ng'ayimba buyimbi kuwuliriza naye nga tali entertaining. Nga anyuma nnyo okuwulira ku CD. Anyuma nnyo okuwulira ku tape oba ku radio kale naye ng'okumulaba. Ate Kafeero ng'asanyusa ku stage. Ekyo kyalina ku mugenzi Kasozi. Naye Kasozi naye ku stage yali akola ki? Asanyusa, yes. Ate mwami Sebatta ye kuva ddanga embeera ze za kikungu. Muntu wakwewa nnyo kitiibwa. Kati naye nga ku stage naye asanyusa naye nga kwegamba era naye nga tebatuuka. Ng'alimu olukungukungu lungi. Sijja luyita lukungukungu muntu wakwewa nnyo kitiibwa. Kati ndowooza olumu ng'anya n'okugaa nti naye kati nyikole kino ku stage nga. So ng'oluusi omulabye ate yandikyagadde okikola ki? Okiraba. Kati nga tofudde nti nno oba nti ono yali munywanyiiwo ky'oba ono ki? Kuba n'obudde buno ekikya confusinga abantu nti kwaba abana ani yali asinga ani yali addirira ani yali addirira. Ngera ku luno kuba n'abasatu be tulina bwe kiconfusinga abantu ti Chameleone, Bebe ne Bobby ani asinga wajjawo embiranye y'amaanyi. Kati ne kubali bwe yababeeramu bw'obeera waakumenya ku bana ng'ovudde lunamba mu order ani asinga ani addirira ani addirira. Saali agadde nnyo kugeraageranya bantu omanyi olumu kinyiiza abantu.
naye kati olwaleero nyinza ogandowooza ekiriwo era kiyinza okulaga nti Kafeero yali musukkulumuko nawe okusinziira ku kyolaba mu nsi olwaleero kizibu okuyita ku bantu 10 nga tolidde atadde mu luyimba lwa Kafeero, kizibu okuyitawo omwezi nga tuwulidde kigambo buli lunaku luvuga olwa Kafeero. So kiyinza okulaga nti yali musukkulumuko ku banne. Ate kati waliwo nebbanga nti Basudde yafa dda. Kafeero n'ayongera okuyimba emyaka emirala 10 nga Basudde kumpi afudde. Mwami Ssebatta akyaliwo naye emyaka gigenze. Kasozi naye yali ng'ayimba. Bwe bali bawalukaga bayimba naye yali abasukkulumyemuko ku ndaba eyange. Naye kati bano abalala siyinza kugamba nti ono yali owookubiri, ono yali owookusatu. Kubanga ate mulimu n'abayimbi abantu be batamanyi. Twalina wano omukyala Margaret Nampa yali muka Peter Baligidde. Peter Baligidde yayimbaga Balagana mu Nkoola. Kati ate Baligidde ffe twamanya nnyo mukana akayimba ke baamuyimbako. Baligidde namulaba. Anti lwe Balagana mu Nkoola. Lwe. Mukyala we Margaret Nampa yafa bambi naye yali muyimbi mulungi nnyo. Ate yayimba ki? Mwana wange. Mu bakyala be tumanyi waliwo gwe bayita Rosette Nakubulwa. Erinnya ye livuga nti yali w'amaanyi. Senga Rosette yali muyimbi naye toyinza mugeraageranya ku Margaret Nampa. Sise Naku yali ayimba nnyo, yali muka Livingstone Kasozi ndowooza. Yali ayimba nnyo. Simanyi oba yali mukyala we naye nga. Yali muka Moses Katende, si Kasozi. Yali muka Moses Katende. Yali ayimba. Naye kati abayimbi nga abantu basinga bakola ki? Lwaki ononyo olimba baluyita Beeyi Nene ndo lwangula okufuna. Oyinza okwakolera ku YouTube. Ononye Margaret Nampa Beeyi Nene ojja kuwulira omuyimbi abanga anyumya obunyumya naye ng'ate owulira. Lwaki mu buli generation abakazi babulira mu basajja? Kiri mu butonde. Kiri mu butonde kubanga abakyali emirundi egisinga. Alex Mukulu akiyita kwegwamu, beegwamu. Batya nnyo okulembera. Ne bw'aba mulungi akakkana. Kati Margaret Nampa bw'otunulira albamu za Baligidde ze yafulumya. Ennyimba ezisingako obungi zaabanga za Margaret Nampa. Naye ng'ate Baligidde yakola ki? Yavuga Peter Baligidde. So abakyala balina embeera eyo y'obutekkiririzaamu nnyo. Oba mwabakozesanga dda because kati watunulira ne teepu za Ssebatta. Ezisinga ennyimba yaziyimbanga n'abakyala. Naye teepu bateekako Lord Fred Ssebatta. Si kubakozesa bo bennyini abakyala banansonyiwa naye balina ekizibu ekyo. Tebayimiriranga bbuku. Tebayimiriranga bbuku. Okay. Ate Kafeero ono kuba obubeero gano mwatandika mu 2000 awo mwali mukolagana 2021 2023 wonna kitegeeza olugendo lwe lwonna awo olumanyi bulungi nnyo. Nakyo mmanyiko ekitonotono. Okay. Mu kaseera ako ayina ku byamemu bye yagambanga naddala okulaga oba ku bakyala be oba ku baana. Paulo Kafeero ekisooka yali musajja wa nsonyi nnyo. Ekyokubiri yali wamezi nnyo ng'ebintu bye bisinga byatwekisize. Ng'era okubikkulira ekintu alwawo. Naye ng'obukosi bye yabikola ki? Yabindaga, ebimu yabindaga. Ku baana be yakulagira mu kaseera ako ina bojjukiramuko nga tannaba kufa oba be yakulaga kano kana kafe kano mukyala wagunda inayo akaana. Mwebali omanyi Paulo Kafeero nkunnyonnyole ntya nti olugendo lwe luwanvu. Kubanga kati mulimu abaana abamu Swazi, Nagawa, Dube, Simon Peter. Twali twabamanya before. Awo bo mwabamu era nga wogera mu. Kubanga bo yateranga nnyo okubeera nabo okumpi.
oba Seekyo yalina omukyala mwannyina abeera Namawojjolo bamuyita Nalukwago. Omukyala yali akola mu prison Nalukwago. Oluusi ng'abaana abo gye bakola ki? Gye babeera. Kati abaana abasinga abalala baateranga nnyo okubeera mu bamaama baabwe. Naye ng'obamanyi nti gye bali. Okay. So okutuuka okugamba nti nno yasowaganyeeko ne kitaawe, ensonga eyo wagimanyaako era kyekyabatabula? Kafeero teyakola ne taata. Yabeera ne maama n'oluvannyuma ne bakuzibwa mwannyina gwayita Grace Nakungu. Era naye abeera Kyaggwe Nkokonjeru. Bwatyo teyafuna nnyo mukwano gwa taata. Naye bwe yajja akula n'atandika okweyiya okukola ki? Okukola. N'atandika okukola ng'omuntu bw'akola ki? Bw'akola. Naye era ng'omukwano ogwo ne taata tegukola ki? Teguliiwo bulungi nnyo. Nga naye omanyi omuntu gw'otokuze naye. Kati obuzibu obusinga obagamba nti embiranye ne taata yava ku ki? Nze ku kyeyannyumiza. Byali ebintu nga bisatu. Naye nga ebisinga ebibiri abantu babyogedde nnyo mbu taata yasiraamuka, Muzeeyi Nanganga yasiraamuka, Kafeero n'alemera mu Bukatuliki. Ekyokubiri batera okugamba ekyokusiraamuka bakyogera nnyo nti yagaana okusiraamuka. Naye nga waliwo ensonga endala nze gye yaŋŋambako. Mwami Nanganga yalina mwannyina baali bamuyita oba Nagawa. Omukyalo yalina ku ssente ng'abeera mu mukono omwo ng'alinamu ebyobugagga ebitonotono. Simanyi ekyo ne Kafeero yakingamba ekyalemuleetera okusobagana ne mwannyina Nanganga. Omukyala Nagawa kati bwe basoowaganamu ne mwannyina taata wa Kafeero. Taata wa Kafeero. Kati senga wa Kafeero ng'asoowaganye ne taata wa Kafeero. Omukyala oyo n'agamba Kafeero nti Kafeero w'owulira muli nti bwe bali kuziika nange wonziikanga. Kafeero waaliwulira nti nno wano wenguze ettaka ly'ekijja n'olisengayo bamuziika. Kitegeeza yali wa mukwano nnyo ne Kafeero. Era ekiseera kyatukasenga bwe yafa Kafeero n'amusitula n'amutwala n'amuziika. Wennyini we twaziika Kafeero oluvannyuma ekijja kya ssenga kye kyakola Masaaba Nkokonjeru kye kyasookawo. Bw'amuziika omukyala oyo yali alamidde muwala wa Kafeero Nagawa Elizabeth nti yalina omumusikira. Ebiseera ebyo omwana oyo yalina muto. Nagawa omusaayi gwe gwakomyonga wa Kafeero. Gwe gwakomyonga wa Kafeero. Omuwala wa senga omubwasi nga w'abaana omubwasi. Akantu ako bannange yakoogedde. Kati kalumya abantu. Omukyala bw'afa Kafeero amuziise, taata wa Kafeero tekyamuyisa bulungi. Kuba yalina obutakkaanya ne mwannyina ate ng'alinamu ku byobugagga. Kati nga kitegeeza nti Kafeero agenda okuba n'obuvunaanyizibwa ku byobugagga ebyo. Kubanga era n'omwana gwe yali alamidde omusikira Nagawa yali muki? Yali muto ate nga wa Kafeero. Ate nzijukiranga neyaŋŋamba bwe yali anyumya nti senga yali tazadde mwana. So okwegamba nga byonna ebyasenga Nagawa yagenda obitwala. Ekyo kyekimu ku bintu ebyatabula ennyo Muzeeyi Nanganga ne Pawulo. Ng'ogyeko bino ebyobeegaananga ng'abomanya abasajja nti yali abagamba ate mwe temuli baana bange ate nkya baana be ebyo bwe bityo. N'ekyo kyabakola ki? Kyekyabatabula. Kyasinga obbatabula. Obbaawukanya byali byanfuna. Era ku nkomerero Nanganga yeddiza obuyinza kubanga era Pawulo bwe yafa yagenda n'aziikulayo mwannyina n'amutwala ewaabwe ku kijja ebbira n'ebintu ne bidda mu ki? Mu mikono gye. Pawulo amala kufa mwami Nanganga n'aziikulayo. Yamala kufa. Yamala kufa.
kubanga era mu kiseera ekyo yali ayagala kuziikula ne Pawulo. Ne Pawulo bali bagala mujjawo n'abatwale ku kijja. Ekyo kyo abantu ne bakirwanyisa, nange nali mu kubakirwanyisa kubanga oli yali yalama muziika wali ate nga amaze otugamba taata yakola ki yanneegaana. Bwentwala nga taata wange yakola ki yanneegaana. Tugamba so kati bwe tumulemesa okuzikula Pawulo n'agaana ye mwannyina twali tetumulinaako buyinza, n'amugjawo n'amukola ki n'amutwala. Kati ekitegeeza ebibugagga omukyala bye yali alina taata wa Kafeero ne bidda mu mikono gya taata wa Kafeero nagawa abanja. Simanyi kati abanje kuba gwe baali balamidde ne bwe yali wanjiza yafa kati abanje ne muzayi nanganga naye lwamala ne tumukola ki ne tumutwala. So kati abanje eki mukazi wattu ndowooza akantu bakategedde bulungi eyo ensonga because bulijjo tebabitegeera bulungi. Ekyo ekintu yali kozi y'amaanyi mu butakkaanya. Kati obutakkaanya obwo ne bujjanga bukula. Kafeero tagenda wataata we ate taata bwagira bwagamba nti mwana we. Naye kati obuzibu obusinga obungi n'okutuuka ku bino bye tuliko, Kafeero bwe yali anaatera okufa yalinnye ennyonyi n'agenda e London ng'agenze kukola. Bwe yatuuka eyo obulwadde ne bubeera nga bumutaanya, ndoza n'embeera y'obudde yaayo. Teyakola kiri awo, teyakola ng'abeerayo bubeezi. Ng'agezaako okukola bwe bamujjanjaba n'akomawo kuno. Yali yamala ndowooza emyezi 6 n'akomawo kuno. Bwe yakomawo kuno nako yamala ndowooza emyezi 6. Olumbe ne lukola ki ne lumutwala. Era bwe yakomawo kuno nako teyakola nnyo kubanga bwe yadda kuno nzijukira nti yasooka n'akola ekivvulu. Bakayimbira abo baali bakitegesa awo ku Pride ku gundi na kivubo bakituma oba 20 years of Paulo Kafeero kubanga ng'aweza emyaka 2 mu kuyimba. Yalina okukola Mwami Ssemango yali yamuwa ssente nnyingi nga n'ebivulu byalina omukolera bingi. Waliwo ekyali kirina okubeera embalala, waliwo ekyaliwa n'atasobola bikola nga muki nga mulwadde. Naye mu bbanga eryo lyonna Muzeeyi Nanganga teyalambula ku mwana nti kajjamulabe mu bulwadde. Ekiseera ne kituuka n'abeera ensambya nga olwo takyava ali ku kitanda. Ekyo kumpi nagwo gwalinga mwezi ng'awo takyaviira ddala ki mu ddwaliro kubanga waliwo okusooka genda mu ddwaliro ddayo niawo nga takyaviira ddala mu ddwaliro. Kati era nayo mu ddwaliro Muzeeyi Nanganga teyagendayo kulaba mwana we naye ng'abeera wali Makindye ng'omwana ali nsambya. Kinyana ne bw'atambula nga ne bw'otambuza ebigere otuuka taweekedde. Ne batabani baali basobola omuvuga mu mmotoka. Kati n'afa. Era Muzeeyi Nanganga teyaziika mutabani we. Obusungu nga bwali bungi obwo. Baamukubira essimu Kafeero yakakutuka bwana ali bundawula aliyo yamukubira oba yaba yali Ketti. Sebo taata mutabani wafudde. Mutabani wange Kafeero namugamba naga simumanyi Katonda wange. Ne baddamu ne bamukubira kwegani baawunze tudde mutukube. Taata nagamba simumanyi. Taata mutabani wafudde. Mutabani wange Paulo Kafeero naganze ndi Musiraamu sina mwana gwayita Paulo. Era teyamuziika. Olwaleero ndaba abantu nga banenya abantu n'oli n'avuma Bisirikirwa n'avuma Mandeevu n'avumaani. Naye abantu tebamanyi cause ekintu kino kyavaawa kyatandika kitya kubanga Ssenga Nanganga yajja n'ataking over responsibility nga taata w'omwana na bino byonna ebiriwo olwaleero tebyandibaddewo. Oba kituufu si yali amuzaala Sinza kugamba nti omwana one bw'akunyiza atagwe ekyo osobola okyogera. Sinza kugamba nti kituufu oba si kituufu naye nga kyemmanyi nti kwe kwali okusalawo kwe. Kati mbutamuziika Kafeero bwe yali ensambya ku kitanda yakola ekiramu, yawandika ekiramu yakiwandikamu exercise book ng'olume lumuluma. Tekyali kiwanvu nnyo temwali munnyo bintu bingi. Naye n'ateekamu nti bwe mba nga nfudde temumpangayo mu abo abeeyita ab'eŋŋanda zange. Yakiwandiika. Temunteekanga mu mikono gya funeral service.
nkuloboleramu ebikulu ebyalimu. Abaana bange sirina kyembalekedde naye sirina kyabugagga kyembalekedde naye muwulirizanga ennyimba eziri ku butambi bwange ziri bayamba okuyitambula mu bwensi eno obulungi. Era akatabo ako yakakwasa Dr. Hilary Musoke. Bamuyita nnyo Kisanje. Twamuyitanga Junior kubanga yakula tumulabo oba yakulira mu ngalo zaffe. Yakulira mu ngalo za Kafeero nnyo. N'akamukwasa. Era nawulira waliwo omuntu olumu gwe nawulira ng'ayogera omanyi sirina TikTok app oli n'akandeeterawo n'agambye Bisirikira yawandiika akatabo ako mu ddwaliro really abamanya ndi writing ya Kafeero. Nti lwakwasa akwetegeke nandikuleetedde ku mpapula ezimu kwe yawandiikanga ennyimba zino olaba handwriting n'olabana nekiyawandiika wali eri nga yiya baaliwo n'abantu sigamba nti ki abaana bange sirina kyembalekedde temuteeka mikono gya funeral service temumpangayo mu abo abayita enganda zange ab'enganda naye yeekyawa mikwano gyange mutwalanga obuvunaanyizibwa okukola ki okunziika. Era awo wekyatandikira ne tumuziika we yali yalaama munzimbangako enju. Nebaza bannakisenge ku ekyo nti baafuba nnyo okulaba nti batuukiriza Kafeero byayogera maliza ntaana zimuzimako ennyumba ne bitambula. Mwe ng'abaali close naye kituufu kiki ekyamutta? Obukose ebbaluwa y'eddwaliro yagamba kansa w'omumawuggwe. Kansa w'omumawuggwe. Kyensuubira nga nange kyali kituufu kubanga Kafeero empewo y'e London yamuyisa bubi. Nze ndowooza senga okulwala yatandikira wano nga tali eri. Obulwadde bwava eri. Yagenda e London nga mulamu era ng'agenze kukola n'adda nga mulwadde. Kati ndowooza engeri gye yalina obuzibu mu mawuggwe kiteekwa okuba ate n'abeerako mu butiti bw'eri kisoboka okuba nga ekitegeeza kimenyawo ebigambibwa nti nno yafa siriimu. Ate ekyo saakirabako mu ddwaliro kimu. Ekyokubiri siriimu bw'akwata omuntu siriimu nze catalyst kankiyite bwe ntomanyi catalyst mu science ekintu ekyanguyiza ekirala okukola ki nti bwe kikuluma lulyamira ajja kujja ssenyiga jje. N'olwekyo ekyo nze sikirinaako bukakafu kubanga saakirabako. Kino omusawo teyakiwandiikako. Ate n'omusawo teyakiwandiikako. Ate era bukyafa sirabangayo ku bakyala be yali afudde. Yafudde siriimu. Nti afudde bane kufa siriimu siranga ye yali akoze kuba ntwandike nti awolaba bakakafeero batandise okunkumuka. Naye sirabangayo naki yali afudde. Kube wali omanyi. Kube nali mmanyi. Kati ekyo siyinza agamba nti Kafeero yafa ki siriimu kubanga bana balala teyali bakutte. So ekyo sina bwe nkola ki kati mbadde nkyagendera olugendo olwo. Bwe tumala okuziika abantu bagamba ngenda kulabirira ono ne batwala abaana. Ne tugamba kati tukoze tutya nti twekolemu omulimu. Bamaama b'abaana kubanga abaana basinga bali bukyabali bato Simon abali myaka 18 17 bwe gityo. Twekolemu omulimu tufune ebbaluwa okuva mu Administrator General ezinaatuyamba okutambuza ebintu bya Kafeero teme bitambuza nga tebiri mu mateeka. Ne tutuuzanga enkiiko ez'abakyala baali kambayita baali bannamwandu n'abooluganda abamu ne tulonda balonda nze Bisirikirwa waliwo ne mukyala bamuyita tumuyita Mama Joan naye ye mukyala yenna kyanze oba Nelda Nachansi ndoza yenna kyanze yazaala Joan omusaayi gwe gwasudde. Yazaala Joan. Ne tugenda okufuna ki letters. Olwo nsuubira ku mutima gwange ndowooza olw'abantu abangi abaziika Kafeero ne muzeeyi yawulira oluvannyuma n'ategeera nti nasuula obubonero omuntu ono abadde waaki wa mugaso w'amaanyi n'ayagala akomewo yeddiza obuvunaanyizibwa ku muntu gw'ataaziika gw'atajjanjaba omuntu gw'ataalambulako wadde mu ddwaliro.
awo olutalo we lutandikira. Kati mu lutalo olwo mu kudda letters nazitulemesa ne tukita nti n'ebintu by'omusajja ebingi bambi tebyandyonoonesa ne byatuuka ne bisigala mu bbanga nga tebiriiko alina buvunaanyizibwa bwankomeredde nti gundi yalina okusalawo gundi yalina okusalawo bw'osalawo kino olinayasalawo kiri ono n'agamba nti n'atandikira awo yasooka twagala goba baana mu nnyumba y'e Kajjansi taata yennyini nga alina mutabani we gwayagala okuteekamu ne tukirwanyisa. Mutabani we waali oyo? Waali naye sitera nnyo okwagala kwogera mannya g'abantu. Ne tukirwanyisa mu butuufu awo nebazaamu Dr. Hidal oyo yakola nnyo ku ekyo ekintu. Kati ne tugamba abaana abakulu Simon Schwarz Nagawa mubeere mu nnyumba eyo we mugiviiramu omusajja ne ajja kujja agikole ki agitunde oba agitwale nga bwe yali aga nti agala giwa mutabani we. Abaana ne batandika okubeera mu nnyumba babeera mu nnyumba mwaka gumu ebiri yaliko amaduuka emiryango nga waliyo n'emunviriizo eri emmanju ennyumba ze yali alese nga taserese ezandibadde ez'abapangisa era bambi mwami Ssemakulu oyo Hammani owa Landmark obusomero limanyi Landmark yayamba nnyo okumaliriza ennyumba ezo kubanga era yasooka otwala Swazi Nagawa ne Simon nga basomera mu masomero ge yalinanga ago Queen's High Kisuya High School ago n'azimaliriza nazo ne zitandika okuvaamu ki akasente. Abantu batandise okuzza abaana batandise obbalemerera nga bwomanyi ebbugumu erisooka okubeerawo nabamu babikola kwagala kweraga nti kasita bifuluma mu mawulire olwo kiba kiwedde yakoze afunye kyali akola ki kyayagala. Abakyala ne batandika okukaluubirirwa abaana kati awo nga kimu kitunuulidde nze kale ne bannakisenge kaŋŋamba abamu abakyala ne bagamba nedda ennyumba y'e Kajjansi tugipangise bano abagirimu bagikole ki bagiveemu tugipangise obusente obunaavamu ne buba butono ne butuyambengako ffenna okusinga tobeeramu abaana basatu bokka nange mbutufu nga ndaba ki pointi weeri awo ne twogera twatuzanga enkiiko twatuzanga ku Mavini twatuzanga Emmengo wali ewaffe ku kisenge tuyitawo ku kisenge ne zituula nabo ne bagamba naffe tetuva mu nnyumba. Abaana nabo baganye bakuzi Swaza wakanye nabo ne bagamba naffe tetulina gye tudda tinedda nammwe mugende bamama bamwe kubanga ne baganda bamwe abalala bali mu ki naffe baganda ffe tubalina ne bagamba nedda ku ssaawa esembayo abakyala abo ne batisa omanyi nina ebintu byempulirira nnaku zino neewuunya n'okwewuunya obukuusa obuli mu bantu era Mukama yandituyambye n'akyusa emitima gy'abantu kubanga nze ne bw'oba mukwano gwange bw'okola ensobi njigamba ekituufu ate ne bwe mba nkuwalana bw'okola ekirungi nzikiriza nti ekyo kye wakoze kirungi twakkaanya saalinako bakkaanya kuba nali sirinaamu share abakyala siri beneficiary abakyala n'abaana ebiseera bye baali bayongedde okukula nti ennyumba y'e Kajjansi eyo etundibwe buli mwana abeeko kaagabana ku ntuuyo zaani za taata we minutes tuzirina nga bakkaanyizza twatulanga bamaama n'abaana era ng'eŋŋombo gye basinga okukozesa ng'egamba Kajjansi aveewo nina omukyalo omu gwe ndaba yakozesanga nnyo ekigambo Kajjansi aveewo naffe tuveeko ke tufuna namutunuulira juze bampite ba minisita ewa Balamu nga y'omu ku bagamba nti bisirikiraye ne beegatta ne mandeevu ne batonda ennyumba. Omukyalo oyo wa Luganda oba wa yazaala nensi yekka bonna bakikkaanya okuggyako ataaliwo ndowooza yekka naye nga bonna bakikola ki bakikkaanya kubanga abaana balemeddemu tebafunako kasente ate si bonna eveewo buli omu afuneko abeeko kyafuna ekyo ne bakikkaanya n'abaana ne bagamba okay
ekole ki eveewo buli abeeko kakola ki kaafuna tuba tumaliriza olukiiko nzijukira mu lukiiko olwo lwasembayo okusalawo ennyumba ekutondebwa nze ne mwanyina wa Pawulo yonna Ntongo ffe twali tugamba n'ennyumba teyanditundiddwa omusajja asigaze omukululo mu kibuga naye ekisooka nze saali beneficiary ne Ntongo gasi beneficiary nga tesobola kuwakanya bannannyini kintu bali basazeewo ne basalawo olukiiko luba luggwa bweru ennyumba ekkiriziddwa itundibwe akatale kanoonyezebwe Simon Peter mutani wa Kafeero omukulu n'asituka n'agamba naye bannange buli mwaka mwami Mandevule tugende Masaba kubanga twali twasalawo nga bannakisenge abaana ba Kafeero bali tebaakula bonna buli omu nga tebamanyiganye bali scattered ne tusalawo nti buli mwaka ekisooka mu nkola yaffe nga bannakisenge munnaffe bwafa olunaku lwe yafiirako bwe lutuuka tugenda kutwandise ng'oba okulima ebijja oba omulabako kanyuga bwe tulabanga tugende Masaba n'abaana bano tubatwalenga tubayitenga gye bali yonna basobole okukola ki okuŋŋaanira awamu nga mulimu ekigendero ekyokwongera okumanyagana n'okubagatta kituufu kati Simon n'asukka n'agamba buli lwe tugenda e Masaba mwami Mandevu atwagayo omwana omupya nti baŋŋambye n'ono muganda wamu nze nsaba tugende tukole DNA tutunda ennyumba nga tumanyi abantu abatuufu abasaanidde okugabana ku ssente zaaki Simon Peter yakireeta nga tumanyi abantu abatuufu abasaanidde okugabana ku ssente ezo nti ye bonna ne bakikola ki bonna ne bakkiriza bonna ne bagamba kisoke nzijukira bulungi nnyo mu lukiiko olwo nina twali tutudde wabweru kati nga bolaba nga tuli wali wabweru nga munda bannaffe bali munda bannakisenge bali munda ninze nali nkubiriza olukiiko nzijukira wali omuto wange Kiwuwa Ronald yali afuluma wabweru bwati n'asanga nga tugera ku kintu kya DNA n'agamba abantu abo nti temugenda ku DNA ejja batabula Kiwuwa munnakisenge yakyogera era naye munnakisenge ejja batabula ne bagamba nedda tukoye okusosolebwa biki nga bw'omanyi abantu abangi na biki bonna ne bakaanya tugenda ku DNA abaana abaali abakulu ne bamaama baabwe baabana abato ne bamaama babakulu nabo babangawo ne tukkiriziganya tugende ku DNA ennyumba etundibwe bamanye baani abagenda okufuna ku kasente ako so kati mbadde ndabanye ebyobulimba natunulidde tono yenja mwogera Martin ng'agamba Mandevu yatulagira tutunde ennyumba ekyo nze njagala si kituufu Simon bisirikiro yagamba batunde ennyumba nawulidde waliwo omuyimbi gwe nawulidde abyogera ki abokola olukujjukujju ne mugoba simanyi Catherine mu nnyumba ekyo si kituufu. By the way, meeting ezo kasita nanganga ya tulemeso bya kubeera ba administrator Robina n'abivaamu bisirikirwa n'abivaamu tiyaddamu kujja mu meetings ng'akola bibye nga zino meetings abakyala abaazaala kituufu nga be bazibeeramu bokka talina kyemanya kutunda nnyumba ye Kajjansi muteerawo omukono talina kyeyamanya ku bigambibwa nti yaleeta n'omuguzi sirina kyemmanyi kubanga nze bankubira simu kwega ngende kituuka kekyo nimbadde nkyakulaga obukuusi obuli mu bantu n'obulimba nga tugenda ku DNA MBN twasooka mu counseling session ne batubuulirira bino bwe biti tugenda kukola bwe tuti ne batugamba tugenda bajjako omusaayi abaana mwenna bwe tumala bajjako omusaayi abaana mwenna ne bamaama bammwe tugenda bajjako omusaayi ensonga etugisa omusaayi ku baana kukakasa tidala buli mukyalo omwana gwalese wano yamuzaala ayinza okubanga ali mu ddwaliro ne bamuwamu omwana omulala omwana wa Kafeero nga yasigala muki ddwaliro era bwe kyakolebwa buli muntu ne bamusaba endagamuntu abaana abaakeberwa ne babasaba obufaananyi tulina foomu ze twajjuzangako
kati nze yagenda nga taata waabwe No ne signing. bamaama ne basayininga n'abaana baali basobola okusayininga ne bakola ki No signing. basayininga bwe baamala ne bagamba kati tusaba mutuweeyo amannya g'abaana 5 abalenzi nammwe be muwulira muli nti yateekwa kubeera mwana waani wakafeero be tuba tusookerako tuleme kutawaana nnyo kumala kwebera buli muntu be tuba tusookerako tubakolemu Dr. Bwanga yakiyita profile tubajje mu profile yaani yakafeero nti bano baba bakebera nga bakwatagana be babajjamu bakebera abalala. Ne tuwaayo Simon Peter Swazi Dube Maaka ne Tony. Maaka ye muganda wa Tony era. Maaka ye muganda wa Tony. Baba mama y'omu. Ne babakebera. Kati awo nze ne bankubira essimu yagenda nga taata. Ne baŋŋamba sooka ojje nti twali twagala okyuzingeyo omwana omulala omu. Abasawo be bagamba. Ne baŋŋamba twongere ku musaayi guli okola ki? Okakasa ekituufu. Ne nnondo omwana wamuyita Aaron. Era namutunira nga ndaba afaanana nnyo Kafeero. Aaron yaliwa? Ali awo kati kawanvu ye nakala wajuze wabbala muyunga kawanvu. Kakulukulu keeru weekatika. Ne bamwongerako. Ne bakola kye baakola. Ne tulinda omusaayi nga bwe neewuba buli kaseera ngenda kwemubbyeni bannange mwatugamba omwezi gumu banna paka basole baŋŋamba nkulumanda ebyo tetwagala kufulumya kintu kye tuteekakasizza mutuwa obudde ebintu byo bitujuliza na kutwala South Africa nabo kwekenne kubanga kye tulaba tetukikkiriza konze kiki mutakkiriza tetwagala kutyemula mutima ni mutugumiikirize bwe kiba kisoboka ebintu bino tugenda biwuliriza South Africa tubawuliriza atisizamu tukakase ogwo nagwo ne guggwako tukwata omwezi ogwokusatu bankubira essimu mukulu kino be tusaba ojje okima ebintu by'abaana bo mujje tubawuliriza atisizamu mujja kumufuna olunaku mu lutuwe tubawuliriza atisizamu zaafulumye nti bwe bankubira essimu bati nti zafulumye nkubira bamaama b'abaana n'abaana nti bannange mu lunaku bwe luti tugendagenda kebera ki zafulumye. Nali ndi wano mu ofiisi yange Simon Peter nankubira essimu n'aŋŋamba taata nfunye omuguzi agula ennyumba nga results tezinnaba kufuluma tebannazisoma naye nga baŋŋambye zaafulumye. Ye Simon akubira essimu taata nafunye omuguzi agula ennyumba naye mugamba Simon tosooka kutunda nnyumba tulinde results zikole ki taziyinza okudda nga toli wakafeero kimu ziyinza okudda nga toli wakafeero kyakubiri ziyinza okudda ng'oli omu wekka tewali nsonga lwaki oba otunda ennyumba ti ate ziyinza okudda nga mwenna muyiseemu linda tumale okutula tukkaanye ne ku mwendo n'okusinzira ku namba eneekola ki eneefuluma nanga taata nze n'esente nazikutte dda nga yagitunze dda nakwata essimu nenkubira ssenga w'abaana Nantongo ne mugamba ani alina endagaano y'ekajjansi kubanga sinze nagirina naŋŋamba Eddie wali omwami amuta Idris ne mugamba kubira Eddie omubuuza endagaano eyo agirina n'amukubira Eddie n'agamba njirina ne mbayita Nantongo Eddie n'empita Swazi n'empita Nagawa bajja wano bagaki ekigenze mu maaso Simon ennyumba agitunze bamwaddeko $8,000 ne ku akawunti kwe yagambye kuteeka sente kwe tunaazijja tuzigabire tukebeddeko nga teziriiko tetumulaba ku $8,000 ng'agitunze mmeka 13 era namubuuza ogitunze sente mmeka ndi $13,000 namuga $13,000 kati wemunaddanga kuba ntwatwala 14 olwo ettaka eriri worth $1,000,000 tugambe bina by then agitunze $13,000 naŋŋamba taata mwe temanyi ebbeeyi ya wano $13,000 sente na nyingi kubanga wano si wakyapa tuli ku kibanja bikine mugamba ya understand naye nga saagala kwogera naye kati bano tubabuuza kyabadde kitya nti bwe biti ne bwe biti Simon atubuze ate nange nenaleke ninga mbona yadde atwala sente mu banka ate ne bagwa mu babbi bamusse kwega n'abula Nantongo azze wano Eddie azze wano tubyogeddemu naye nali mugumu
nengamba katugende tujje results era nenkulaba nekwanga nzikwa n'olunaku nalukyusa nali ntadde mu maaso nnyo nendusembeza tujje results nga manyi results zino bwe zinaafuluma tugeze nga abaana nga 10 bonna baakafeero oba bonna nga baakafeero 10 bajja kusazaamu bano abasatu kye baakoze kubanga ku ndagaano Naggawa ne Swazi be baateekako omukono ne Simon baali basatu bajja kusazaamu bano kye baakoze era aguzaaguza empewo bano bajja babawakanya ng'olunaku lutuuka nga ndusembeza nga mbayita nga bajja nga tugenda olwo Simon akomyewo saddamu mulaba naye ngamba yagenda London yagenda Samani olwatunda akasente yagenda nako alabika yali yagobadde visa n'agenda kati oba banne yabawaako bate yabawaako bangamba teyabawaako simanyi kubanga bo bajjayo balance nga tugenda twemudyeni basooka ne basoma abaana 5 nti be bakafeero nti nga buli gwe basoma bagamba si yeye. It has been practically, it's obviously impossible for so and so to be a biological daughter to the late Paulo Kafeero. Never so more okubiri kinobe. It is obviously impossible for Kinove Bruno to be a biological daughter to the late Paulo Kafeero. Never so more oksa, never so more okuna, never so more okuna, kataba nasoma mwana mulala noko. Omutima wengera. Naggawa yali antudde wa. Nagamba taata. Kino kisoboka nga naye takikkiriza. Kati awo ne basomayo basooka ba Simon. It has been practically proved that Simon Peter is a biological daughter, son of the late Paulo Kafeero. Kakkana nga muvuddemu abaana abo. Simon Peter, Swazi Niga, Dube ne Naggawa. Era Naggawa ekibuzo kye yasooka okumbuuza yaŋŋamba taata kisooka okubeera nga Paulo Kafeero yazaala omwana omuwala omunze nga ffenna tetukikkiriza. Naye omusawo n'atugamba bannange ekyo kye twafunye abaana abana abo mubalaba DNA yaabwe yangi abaana abasigadde buli omu DNA yeesoma kirala kuba kopi ezo baazimpa originals abalala nga buli mwana omuweyiye oba maama nga n'abaana ab'abamaama ababiri ab'amaama omu buli omu omusaayi gwe gusoma kirala. Era senga Maaka ne Tone nabo omusaayi gwabwe gwali gukwatagana obuzibu bwali badde bukoze eki buzze baki bano bafaanagana ate nabano bakola ki bafaanagana abatuufu be baliwa ne nabo ababiri kitegeeza nabali omu wa musajja omu n'omulala wa musajja omu DNA yalaga DNA yalaga kati nze mbadde ntule wange eyo nensiriikirira nempuliriza abantu ebigambo bye boogera science awakanyizibwa science tosobola kwogera bwogezi nti ekyo si kituufu olina okuba n'okukakafu obulaga nti si kituufu bw'oba ogamba nti kino si kituufu gwe leeta ekituufu leeta ekiraga nti si kituufu oba leeta ekituufu. Obuzibu bwonna we bwava Simon kutunda nnyumba nga bakalangirira nti results zifulumye awo kati abaana abataayitamu ne bamaama baabwe ne batandika okugamba nti bano sente batunze sente mu nnyumba ne bagulirira DNA bazitutte mu ddwaliro ogulirira ki DNA be baba bayitamu kubanga era nga bwe baatunda kweyongerako omulala omuddube ng'abasatu bwe batunda Dube yabeeyongerako yataaliko nga batunda bagamba bano sente ze bajje mu nnyumba ze baatutte ne bagulirira ffe batusuule olutalo ne lutandikira sente ezatundibwa ezakola DNA baatunda poloti ya Kafeero yali nkokonjerwawo nga mu ttawuni yenkokonjeru era senga waaba oyo Nantongo ndowooza yasayininga ku ndagaano eyo
oba ne swazi oba nani okutunda poloti tufune sente zakola ki ezakola DNA ezo zo mwenna mwakikanyako zakkanyizibwako bye bimu ku byekugamba ebinnuma kuba kati ekinaana kino Simon kye basooka omuwaako kyalagibwa kubanga kigambibwa mbu okusinziira ku bigambo bya Mugerwa yali azze ne mawulire era bukedde muneekuba eggulire ng'egamba ennyumba ye Kajjansi tetundibwa bwe yawulira nti bagenda gitunda nga DNA tezinnafuluma lwaki yapapa gitunda nga DNA tezinnafuluma kati ekyo kyali eri Simon ekisooka kyali kisaliddwamu nti etundibwe ngera bo be banoonya akatale nze siri buloka w'amayumba oba bisiikiro kuba wayiriza mukazi wattu n'esente kyeyazikolamu sijja kugaa nti bayazikolamu ki kubanga ekyo kinaana kyo kyababula baganda bateeka okuba yabawaako kyensuubira wadde baga nti akoze eki nensuubira ayinza okuba yabakola ki yabawaako awo we watandikira olutalo nti DNA teyali ntuufu bano baatunda ennyumba ye Kajjansi omuliro ne gwaka mwagubulira mu kulowooza kutulaba nno nakyo kiyinza okuba ekituufu kisoboka okuba ekituufu naye nze olumu obutamanya butubonyaabonya ekinyira bwe kiraba omuntu kimusekerera tiyeesulise aye naffe tuba tulowooza kikoze eki kyesulise MBN ddwaliro ly'amaanyi nnyo oba laabu ffe twagendera ku MBN ndowooza nga buli mwana bamukeberera emitwalo 35 okiraba si ffeffekka ffe twaliyo nze nali simanyi nti abantu bakebeza ne DNA okwenkana awo basanga abantu bangi era buli kaseera babaayo abantu baki bangi sirowooza nga nannyini ddwaliro yali asobola okukkiriza atwale emiliyoni 8 ate era kisuubira nti ne bwekubaggulirira zonna baba baazimuwa ayonoone legase y'eddwaliro lye ekyokubiri nga nsonga ki oba ng'omuwadde sente meka kubanga ate olwo miliyoni 8 ziba tezimala okusuula abaana 10 aba bangi omuntu yandiguliridde nti gundi agwe oba gundi ayite ekyo nyinza okikkiriza naye nze okunga nti oli awaddeyo sente kati tugeze nga ku DNA eyasembyeyo baakebedde 25 oli n'agamba nti abaana 21 nkuwadde sente bonna basuule is it practically possible nakyo kinene nakyo kinene kati obutamanya bututawaanya nakyo kinene omuntu olowoozamuuko be baakebedde ennamba esinga ku bye baakebera luli era kwazeeko abapya bangi abataaliko luli naye era kyasigadde kyeki kati gwe mbulira nannyini MBN senga byaddanga byanjawulo sente mekazi yali agenda okuyirira estate ya Kafeero kubanga yaba yagiwabya n'endolito zonna ezibaddeyo yaba yazikola ki ate awo abantu we bagambira ti biyingi nti nabadde senga bikyuseemu adde alina okuliyirira nti abaana ku luno sibalebwa oba family si yakikoze wabula MBN eyakolaganye nabali obuta abaakebera sibamanyi n'ab'MBN si baganda bange neera nnyongera okwongereza ku butamanya nti MBN bali yabawadde sente meka kituufu ziba nnyingi katusooke kuba taayita ogwasooka yani badde gakatubawe sente abaana bambi betwasula nammwe mubasuule naye nekubapya ne bagana abapya mubasuule kubanga bapya badde tebagikwatako ate siyandigambye nti bano abana bo bayite mugatteko n'abalala betwakebera ne betwakebera libo musigale nga mubasudde ekyo kisoboka naye abapya bo bandikoze eki bandiyise naye era busibwe kyabadde kati tulina okukkiriza ensonga endala saagadde nnyo kwogera ku bantu naye abantu twandibaddemu n'emmizi eriyo ebintu byempira abantu biboogera ng'owulira kiwaawaaza n'amatu naye ng'akyogera talinaako bukakafu bwonna ku kyayogera wali omwana gwe nalabaawo bamwita oba Katumba yagamba taata bwe yava e London yagenda e London n'akola nadda ng'aguze emmotoka 2 emu kanta yali ey'ebyuma endala yali Nuwa mwami Ssemango n'atwala Nuwa bisirikirwa n'atunda kanta
Katumba ndo nali simanyi namumanya mbana Kafeero bye yandaga teyalimu. Natunula ne ngamba Kafeero yafa talina motoka gye bayita Noah. Tajigulanga kuba bayagigulako saagimanya. Ate tuwatekodde kubanga wali ojo. Emmotoka gye yatambuliramu ebiseera ebyo yali saafu. Teyali Noah. Okiraba? Kati ye saafu yalagawo. Saafu Mwami Ssemango yagitwala. Kubanga Mwami Ssemango bwe nagayi nga ntandika. Yali yawa Kafeero ssente nyingi. N'ennyumba ye Kajjansi eyo nawulira yaga nti ya mwana wa muzungu. Senga musobola okutuukira Mwami Ssemango n'abawulira ssente ze yateeka mu kukola Kajjansi oyo. Ng'amanyi Pawulo ajja mukolera ebivulu ssente ze zidde ekyennaku n'afa nga katakoze eki. Era mmotoka ezo zaaliko agreement. Era tezaali mannya ga Kafeero. Saafu ne kanta no bali balina zikyusa nga maze okola ebivulu byono ne bikola ki? Ne bigwayo. Kitegeeza oli yazitwala nga kiri mu mateeka. Nga kiri mu mateeka. Kafeero lwe tumuziika engera twalina meeting e Kajjansi awo. Twaliyo bangi bannakatemba bannamwandu batuka ffenna tulina okukola ki? Okubeera. Bisirikira bwe yasituka okwogera. N'ayogera ebigambo bingi naye kanjogere mu bino. N'agamba Mwami Kafeero bwe yabadde ku kitanda yangamba Robina ndi mulwadde nyina amabanja g'abantu ne Mandeevu ne Ssemmango bammanja nnyo. Yaŋŋambye omukuza we yagamba omukuza we ekyo bukosi nali nkimanyi ye Mwami Kinobe Mandeevu. Era n'aŋŋamba mukwasanga ekyapa kino wali we baamuziika. Era n'akijjayo n'ampa n'ebisumuluzo byani. Ekyapa n'akikwasa. N'akinkwasa n'ankwasa n'ebisumuluzo by'ekisenge kya Pawulo. Baakikwasa by then kyali kuyiika mmeka? Zaali yiika 23. N'akimpa n'ebisumuluzo by'ekisenge kya Pawulo. Ne nsituka ne ŋŋamba bannange nze gwe mbadde mmanja yafudde. Siyinza kubanja mabujje ga Kafeero nga bwe nali ngalaba. Sente zange Mukama bali bayagadde alikola ki? Alizimpa Mukama alimpa. Nze sikyamubanja. Ne Mwami Ssemango n'agamba bannange sente zange nnyingi zaali zigenda nga mu miliyoni 10. Waakiri eno emmotoka saafu ne kanta kanzitunde enkomyewoko ku ki? Kasente kange akamu. Era ye yazitwala mu mateeka nga zirina mannya ge tezaali mannya gaani ga Kafeero. Naye oli n'agamba bisirikirwa yatonda kanta. Kafeero yalina ennyumba emaganjo. Kafeero emaganjo yali apangisa bupangisa, ennyumba teyali yiye. Teyali yiye n'akamu. Yalina ennyumba Namuwongo simanyi eyali ey'ebyuma simanyi abayimbi bwe baasulanga teyalina nnyumba Namuwongo. Ebintu bingi ebyogeddwa. Yalina ettaka eruweero. Nze sirimanyi ebintu bya Kafeero ebisinga nti bayira yali abikolera ku kyalo eyo kubanga alina bupolotipoloti bungi obubanja bangi enkoko njeru obutali kuyina 27 ezitali kweza 23 waliyo obulalalala obuti bwalugenda. Kafeero amaze okufa nabadde nkubuulira yalina ebyuma awe mbadde nzijja. Ebyuma ebyo yali yabiteresa Mwami Ssemango Marvin Hotel nga Marvin Hotel ekyaliwo nga wali store mu yabitereka. Naye ndowooza nga bulayo nga weeks 2 affe twali nsambya ku kitanda nali nze Ssemango ne Kanso Katumba. Kwolwo yagobawo n'abantu bonna mu room n'agamba njagala kwogera nawe tubako bye twayogera. Bwe twamala okwogera ebintu ebyo Ssemango n'amugamba Kafeero bisumuluzo bya store yombi wani. N'amugamba biwe Mandeevu. Ne babimpa. Omwali ebyuma. Nga nze simanyi ndi Pawulo agenda nakufa. Bwe yafa abaana ne bantuukirira baakulabako. Ne bangamba muzeeyi. Abaakulabako be baana abali mu gurupu ye. Nabitaka bakizitono genda byayogera manager sekandi n'abalala. Twali twagala tuddemu tukole erinnya lyakulabako lireme kusaanawo ng'omusajja afudde. Tubadde tusaba otuwa ebyuma. Kasente ke tunaakolangayo
tujjanga kuleetako oweeko ku baana nga naffe bwe tutambuza legacy y'omukulu n'empita meeting era twatula ku mavini n'abakyala ne tukkaanya tubawe ebyuma baddemu bakole naye nabagamba nze mula nti mbadde embeera wano Kafeero n'abeera effort n'akubira essimu n'agamba ndevu oba osobola mpereza emitwalo 20 ngula amafuta nkomyewo abaana bisaze naye nga yali muyimbi wa linnya ne bagamba laba oli ow'erinnya olumu bibadde bigaana mulina okufuba okulaba nti ebintu ebyo si biki si byangu tugenda ku mavini ne nzigulawo sitowa ne mbakwasa ebintu ne batekka loole ne bagenda batandika okukola naye baakola emyezi ndowooza ng'esatu kale ekinene nnyo 6 okusooka nga baleetaleetayo ku busente awo mukyala Namatole yabatambulirangako okukiikirira abakyala okulaba bwe bakoze na biki najja mandeevu twafunyeyo bweziti n'ogabanyagabanyako myezi nga 6 okuggwako nanganga n'abagamba njagala ebyuma ebyo olwo amaze okumyewaze engulu atandikira ku byuma mbyagala ate muzeyi nanganga yatugambye ebyuma yalina okubeerako obuyinza kati ate mutabani we gundi gwe twatambula naye biki nze sisika muguwa mu kintu kyonna obulamu bwange nebagamba mutwalire ki ebyuma n'abitwala saddamu biraba sitowa eri yali nnene nga esinga zino luumu 2 byali bingi nga bijjuza kanta kuba akakaloole ngaako taata we n'abitwala saddamu biraba nasemba biranga mbikwasa bakola sekandi nenagira nabitaka ebyo ne bisaanawo kati akinage nti ekintu kino kyetaaga kuva wansi ebintu abantu bonna bye boogera ebisinga bifu singa muzeeyi Nanganga yagirawo nga Pawulo afudde bino byonna taking over bino byonna ne DNA teyandibaddewo kubanga ffenna gwe twandibadde tutambulirako nga gwe tukkiririzaamu naye kyatuuka nga tekiriiko guidance kuba abantu badde beebuuza nti Kafeero yaleka tabagambye nti ono si wange kati mmwe ate abaana n'abakyala mujja wa moral authority egamba nti tukobere DNA awo nkunnyonnyoddewo ndowooza awo nnyonnyoddewo nti baali baana n'abamaama baabwe olw'okwagala otunda kiri bafuneko bamanye ani ate n'okubeera nno buli mwaka wavangayo wavanga yajja ngera bwe wabirabye mu baana abaasuuliddwa 21 mukulu igwe nga gwe because kati science tujja muwakanyanga bwaganya naye baliwo boogamba n'ogamba ono nga bwe nage sobola kuwakanya science naye mugwe mundaba naye nga mulimu abaana waliwo Joan waliwo Kate mwana kyomulala awo abo ababiri bankyemula nnyo omutima Joan ne Kate bwe babasoma ku DNA yasooka nga siba Pawulo natya nnyo waliwo n'omwana omulala mutaba Birabwa yali muto abo natya nnyo neŋŋamba kisoboka naye nze siwakanya ki science kubanga sina puruufu yange gye ngenda kukozesa nti lwaki temwakozesa DNA y'ekifirika kuba oli musajja mukulu obimanyi ng'ani agikulembedde Senga Ntongo kuba yeeyisenga Senga Ntongo ekisooka mu lokole yali takkiriza mu kwalula baana naye ate olaba bawakanya ey'ekizungu by the way kati ate ey'okwalula olaba bawakanya ey'ekizungu kati ate ey'okwalula omwala ono Siteera wamulabako bifo badde naye tebinaba kuba Siteera amawulire gamuwadde nnyo n'abantu bagambye nnyo kuba yabadde ku nnyumba y'ekika ate sitole y'engeri gyagirukamu eragira ddala nti kuva dda nga taata we akyaliwo ng'abeera wa ssengaawe gwe kyali kitya Siteera n'okutandika okubeera mu nnyumba eyo yali agenze ng'abeera mu bende eyo ndoza oba yali afumbiddwayo omusajja
nankubira essimu kubanga n'okujja ku DNA endowooza nga talina transport kati embeera neyo ng'emukutte nankubira essimu nangamba taata embeera eri eno si nnyangu yampitanga taata ne mugamba lwaki tokomawo eno nangamba ngenda kubeerawa nga tuvudde ku DNA eyasooka namuga nze nja kwogera ne baswazi ojja kubeerawo wali awakawa Masaba tewali akola ki aliwo nti kale era nenjogera nabo nze namuweereza transport n'alinnya okuva e Mubende n'akuwamu n'atandika okubeera wakaabo akuumewo awakaawo omukyala yali abeera Kafeero we yafiira omukyala yali abeerawo bali bamuta Madiina ye nnamwandu gwe yalekawo. Madiina yazaala ani? Teyazaala. Madiina Mugerwa yamugoba mu nnyumba. Yangamba Mugerwa nemesezza sikyasobola kola ki kubeera wano. Namugamba tambula okole ki ogende ekirungi tolina mwana. N'atambula n'akola ki agenda. Kafeero mu bulamu bwe yalina amaka ga mirundi eki ebiri amatongole Masaba awali Madiina ne Kajjansi. Nze mu bulamu bwange Kajjansi nalabayoko abakazi abo basatu. Bisirikirwa yabeerangayoko Catherine gwe muyita omwana w'omuzungu yabeerayo n'omukyalo omulala baali bamuyita Mariam. Ego bayinga bayita ba Aunty Mariam. Oyo Nasuna gw'ogamba mama wa Swazi. Ono yali mukyala mulala. Yali mutototo. Yazaala waliwo kawala birungi. Yazaala akaana bakayita ebirungi oba Tinatana. Tinatana birungi. Ndowooza. Oyo. Naye gwamusudde. Kakati abaana bano omusaayi gwe basudde nga ab'eŋŋanda bo balemeddeko nti baabwe mugenda bakolera ki? Because bw'otunulira Ssenga, bw'otunulira Nnende, bw'otunulira Mugerwa, bo bali kubalya abaana be basudde bagamba ate tukkiriza bano abaana ba musaayi gwaffe. Ekibuzo kyo kirungi nnyo. Nzirayo ku kye nagambye nti obutamanya bubonyabonya ekyo kimu. Ekyokubiri Nnende Mugerwa Nantongo tukkirize nti ba Luganda baana bannanganga. Abaana abo abantu abo abasatu bamanye ewaabwe. Tulindemu katono bamanye ewaabwe ne gye bali baziika. Ekintu kino bwe kiba nga tekiriimu byanfuna siraba nsonga lwaki tebakwata abaana abo ne babateeka mu mmotoka ne babatwala ebbira ne bagamba kino kye kijja kyaffe. Mugerwa Nnende Nantongo ba Luganda butereevu baana bannanganga balina ekijja ebbira bwe baazika taata waabwe. Bwe kitaba byanfuna lwaki tebakwata abaana abo 21 ne bagamba musaayi gwaffe mujje tubalage we musibuka babatwala ebbira babagamba kino kye kijja kyabwe. Bw'obanga okkiriza nti abaana abo bammwe lwaki ate ogamba abantu bakusondera essente ogulira abaana abo ettaka we bali baziika ng'ate bammwe mulina ekijja? Kafeero yeekolera ekikye mu bufunze bano abaana abana bagenda ku kyakafeero bebaboole kati bebaboole kubanga ekikate kibakkiriza vice versa abali ababoole kati bebaboole ekikate kibakkiriza kati bo bagende wa Kafeero bali ekikaba ekikkiriza mubatwale ku kijja kyammwe mubalage nti bw'ofiirwanga oba bw'ofanga wano woogenda okukola ki gye baziika jjajja waabwe. Ako nno okitegedde nti ensi ebadde tinnakategeera bwe butamanya bwe nkugamba wakakulu nnyo balina bwe kitaba nti byanfuna nkiddamu lwaki tebakwata abaana abo ne babatwala ebbira ne bagamba bwano we tuziikibwa kubanga babakkiriza nti baana baabwe bali abaana tebabakkiriza baguliridde bano bo babakkiriza nti ki baana baabwe. Ekijja bakirina ebbira muzeyi Nanganga we yaziikibwa
lwaki tebabasitula ne babatwala awo ne bagamba wano wemukola ki we musibuka ne wajjajja bwe makindi we wali ne babalaga nti wano tukola ki kati nze omuntu ambuuza nti mugenda bakolera ki balina ewaabwe nze sobola nze neddirandika sobola baga nti mujje babaziike waffe naye abenkima bannaabwe bakkiriza nti baana baabwe lwaki tebabatwala ku kijja kyabwe ne babalaga nti wano ki okujjako nga waliwo ekirala kino ekyogamba nno beetaagayo yiika nnya kwe bagenda obbaziika kya byanfuna ekijja weekiri tekinnajjula nze nazaaliwo waka ewaffe waliwo ekijja naguno okujja tetukiziikangako wadde koota aneeka kati gonga ayagala yiika nnya kijja kirowoozeemu muganda wange obunkenke bwali bungi ku lunaku lwa DNA nga bazisoma buli muntu yenna ng'agamba ekyo nali ku live naye ng'abantu buli omu atidde kuggwe olunaku olwo tukubiremu ttooki kuggwe lwali lutya saalina bunkenke nali manyi ekyava eri kyo kigenda okuvaamu ng'ate abaana beeyongeddeko nali manyi ekyava eri kyo kigenda okuvaamu lwaki nze ngenaku ekyokulabirako Kafeero yayagala nnyo bisirikiro tukikiriza tugaana oba tukkirize naye yamwagala katubale ekitono ennyo emyaka 5 teyamuzaalamu mwana Kafeero olwafa wayita omwaka gumu bisirikiro n'afuna olubuto n'azaala Kafeero yayagala Kathe era nga baddugavu ffenna bwe tuli wandiyagala nnyo okuzaalako mu muzungu omuzungu yamala naye ebbanga ki kyali myaka ng'eno oba ng'alina omuzungu teyamuzaalamu naye yasulanga naye kajjansi ng'ali munju nga ŋŋenda ne because era mu byonna wandiyagadde otabike ku gundi kuba yamwagala nnyo n'amuyimba kwegamba n'okwagala okuzaalako omuzungu naye yandibadde proud naye teyamukola ki emyaka 4 teyamuzaalamu mwana genda okuba gisoba ne mwena naye nga nsuubira giringa mwena teyamuzaalamu okiraba Madiina teyamuzaalamu ate bano abantu abamu nga kyegenda tubitabo byanfuna nze nina mwanyina wa Kafeero omwe yaŋŋamba nti abaana bannagundi oyo nange nkimanyi si ba Pawulo naye oyo yakolerera nnyo okulabako ng'etandika kinnuma okubeera ng'aviramu awo nga talina kaagabana naye naye abadde aposhinga kuziikula Kafeero bano abaana ababiri abamwama omu ng'akimanyi naye abadde aposhinga kuziikula Kafeero nina omukyalo omu yaŋŋamba ebintu bino ebimu sandi byogedde jasi tugenda mwogera amannya nga tugenze ku DNA eyasooka manyi mwami Mandevu mbadde nsaba osobola okunjogerera n'abasawo abo nga tumaze okukebera muganda wange wali omumanyi olumu amala myezi 3 tomulabye biki nina ekivuka kye nagenda nenjagala okiyaye simanyi na gye kyadda omwana oyo seekakasa bulungi naye oba osobola okunjogerera n'abasawo ne banyamba omwana wange n'ayita muwakiri n'anoonyayo kennoonya these are facts omukyala yabiŋŋamba nga ate olina bw'osobola kwogera n'abasawo abadde omu kuba pushinga okuziikula Kafeero bakakasi kati abantu obwongo bwaffe kiki naye omwana ono omuwanguzi tolaba ekifaananyi kya Kafeero nze bangamba nfaanana Barry Francis wa mutima ndi wandiga ne gye bamuzaala simanyiyo bali omumanyi yali asoma amawulire erinnya ndiwulira omusajja wali oyo yadde musajja yalese ekyokulabirako nti olwaleero Minsaki n'ennamboze ba Luganda naye gye batunulira okole comparison kazibwe kaponze namukozeko interview okiraba si ba Luganda naye olwo olwo yakyogere nange nentandikira ddala okulanga bakola nga bafaanagana so okufaanana si Luganda ekituufu kiteekwa okuba nga kiri nti Kafeero alabika yafuna obuzibu bwe yafuuka serebu
kubanga abaana abanaaba abayitamu be baana be yasooka okuzaala nga bagenda baddinganwako yasooka okubiri okusatu owokuna be bakulu era be bakulu after abaana abo ateeka okuba alina ekizibu kye yafuna naaba nga takyasobola kukola ki disitulikiti yagamba yafuna low sperm count kisoboka ekituufu kisoboka omwenge guno waliwo yavaayo nga wa myaka oba yagamba myaka 47 yali omukulu ng'alina n'enviivi wamulaba omwana oyo omanye nze eryo esimalirako biseera kafere olwaliwo yandibadde n'emyaka 55 ovuddeyo ogamba olina emyaka 42 oba 43 kafere yamuzaala alina 13 oba 12 omusajja azaala ku myaka 12 ensi yatya kuba bagamba yi kati weekala ne kafeero so naye tekyakwenyamiza tekyakuba nkiko okulaba nti no n'omusika tekyankuba nkikwe kubanga bwe twagenda ku DNA eyasooka meeting omusiko yazibeeranga mwe namulabye nga njogerako awo mbuli nabatuuzanga ki bwe twatuuka ku lunaku lw'okugenda okukebera DNA teyajja baali 15 by then ye teyajja ne tukebeza 14 naye nkuwa ensonga lwaki tekyannennyamiza Kafeero bwe yali afa yalamira Simon Peter omusikira ya ekiramu kyekyo kyegambye Simon Peter yalimu ng'omusikaawe waliwo n'omulala yakogeddeko ne bagamba nti lwaki basikisa ono kyenkutuukirako olwa lutalo olwaliwo wakati waffe ne muzeeyi Nanganga bw'ajja adde mu bintu atandika okuteekinga control ku buli kimu n'asalawo yabize Kafeero olumbe gw'ataaziika nali ndi wano Benon Kibuka najja wakayimbira bakayimbira nabo tebaazika tebaaliwo baali bweru kati bawulira ndi bagenda kwa byalumbe ne baagala babeere involved nti nabo balina kye bakozeeko kwatagana ku ki Kafeero ne beegatta ne Nanganga ne bategeka olumbe bwe baategeka olumbe ffe twalugaana naye abaana bo baagenda ba Simon baaliyo batuuka okusaako omusika Nanganga yagamba ba Simon tabamanyi kati olw'okuba bakwano gwe by then baali bakayimbira Senkubuge ng'alina omwana gwe bayita Martin gwe yatwala okulabirira owa Kafeero Nanganga n'alonda omwana w'oyo eyamuli ku lusegere nti yabasikiraani Kafeero bano sibamanyi nze ndi musajja muganda neddira ndiga nkimanyi nti bwe babaawo okutankanibwa mu kiraamo jjajja si yalonda omusika bayita abaana abawala ne babagamba mulonda agenda okufuuka taata wamu abaana abawala be balonda omusika singa tewaba kiraamo oba singa wabaawo abaana ab'omugenzi abawala bebeerondera agenda kuddira taata baganda baabwe ekyo Nanganga teyabawa mukisa bannagga waabo bakeeti baani kwerondera musika n'ateekayo gwe yakola ki kati nze mbadde simutwala ng'omusika kubanga munono si musika ne mu kiraamo teyaliimu kati kirali kisobola kunkubawala nti ate omusika teyayiseemu wamma kati awo lwaki abagamba nti bano abaana yabagamba ba Simon nti tabamanyi si baana ba mugenzi olutalo lwe nagambye olwaliwo olw'ennyumba lwayutandise olwo nkategedde lwali nkweyo after 1 week oba mwezi nga gumu ngazze mu bintu lwali lukoze eki lutandise kati nga banaba tebamukkiriza tebamukkirizanga n'abo abakyala bonna boolaba by the way by then baali tebakkiririza mu Nanganga kubanga nabo baalina obusungu ku mitima gyabwe teyaziika bba waabwe tojjanjabye mwana wo tomuziise kati otugamba ki lwaki Uncle Nende ye akakasa nti no Swazi si mwana wa Paulo ayinza okuba yabeeranga ne baka Kafeero ate nkyogere ntya munnange kubanga nze kabeere muganda wange sisobola nti wesi mwana wa taata
nga taata yamundaga nti oyo muki muganda wange tulaga nti oyo mwana wa taata kati nende simanyi kwasinziira gamba nzirayo ku kyobutamanya sayansi agambye kiri bwe kiti n'osigala ng'ogamba kiri ki ekintu ekisinga okunnuma kati okunkwasa ennaku twakayana nnyo nti tebaziikula Kafeero ne bagamba nedda aziikulwe tufune obwenkanya tetuyinza kukebererwa ku baganda baffe aziikulwa nafuka aziikulwe paka mukulu Balamulo yagambye ekiba kibe katuziikule Kafeero ne bamuziikula bwe baamala omuziikula ebyavuddemu ne byati biwakanyizibwa kati ekigendererwa ki bagaba bitwaleko ebweru waliyo ki mbeera ya budde yena ebikyusa nti oba bakakasize eyo nti wano ebye Uganda bya kiryanguzi bwe kiba kyanguzi ebweru bagenda biteeka mu kizungirizi kibitwale kibidroping awantu kipikingewo kibize era bijja kutwalibwa abantu era bwe kiba kyanguzi n'abaana bitwala basobola okubawa enguzi okiraba so ndabanga ekyo kyabutaliimu mwaziikula omusajja abamu ne balayira gundi bwaddanga nga mwana wa Kafeero bantwala eruzira ebintu ebyo biddanga bwe byasooka okubeera amateeka ga Namule kati tukwata awo tubatwale lwaki bonoona ssente z'eggwanga lwaki bonoona ssente z'abantu mu nnyimba za Kafeero oluyimba kyosinga okunyumira kitange yantumye abantu tebalumanyi nnyo era abantu tebalumanyi nnyo Newton ko yatamanyi nseno yakudaalira atalina lwaluyita kitange yantumye oluyimba lwabisirikirwa olumanyi kituufu lwali lwabisirikirwa kati nze sirina bisirikirwa mulala gwe mmanyi ate nga yali close to Kafeero kati abakiwakanya batusongere ku bisirikirwa bwe bakola ki gwe bamanyi nti oyo gwe yali ayimba sooli oyo oluyimba yalambale nti ye olulwe lwe luno ensi ze enteekateeka zange sizo zali enteekateeka zange talina linnya lyayogeddeko nalo sinzaga nti yali ayimba bisirikirwa oba si bisirikirwa naluli eri olugamba ddala Namatovu obeera onoonya ebirowoozo byantereerako oyo Namatovu ye Robina nti zeeze ennyimba ze naye kati nze toyinza kuŋŋamba nti oyo si ye bisirikirwa gwe bayimba bw'atabayo oyo then tulage omulala bwaga size zali enteekateeka zange nali nnyimba bisirikirwa nti mu luyimba talina linnya lya muntu lyeyogera bwe tukakase nti ojjawo bukakafu nti yogo yali akola ki yali ayimbako nze ntambulira ku facts siteebereza abantu bagamba naye lwaki yeesibye nnyo mu famire y'omukulu nga teyazaalamu mwana waliwo ekintu kye bayita oba nkiyita attachment lwobeera awo ng'owulira ofiiringa omuki omuntu bisirikira ali mukwano gwa Kafeero kimu ekyokubiri eriyo ekintu kyotosobola kujja mu muntu nze nga bisirikira takyajja mu nkiko zaffe and what have you nebino ebibeera ku ki ku social media bye muteekako oluusi bimuwaliriza okuvayo okukola ki okubaako kyayogera mbamu obusumule nange mbadde saagala nnyo mawulire era nga tondabangako oyinza okubandabako bagumu kituufu naye nga mbamu lowulira obusungu obulira omuntu ekintu kyayogera kinene nnyo noga kati ono ayogedde kyaki mbuulira obusungu bukola ki bukwata waliwo omulala eyagambye nti nno Kafeero nanga nga weera yamala n'akkiriza nti nno mwana we ng'ate yali mugagga nnyo omugabo gwa Kafeero gwe babawa bano abaana bebagamba 21 kale tolaba nga nayo eringa poyinti ye mweri naye ageza akigamba ennende ababeera baawukanye kiri kye nagambye nti bwe kitaba byanfuna lwaki temusitula abaana ne mubatwala ku kijja ne bagamba bano weewammwe kubanga mukkiriza nti baana bammwe kati tugambye nno famire bano abaana yababodde nga bw'ogambye
ate bo badde n'enteekateeka ez'okukola olumbe muli wamu nabo era bagenda kikola batya nga tebalina family members. Nze ndowooza nti tekiba nakola lumbe kubanga olumbe bwe lwa lwayabizibwa lwafulumizibwa naye okulaga omusika omulala gwe mukolo oguyinza okukolebwa si kwabya lumbe. Kati ekyo kinaaba eri bakulu ba kika ky'enkima okukkiriza okusumika oba okugaana kisobola basalirawo bwe bana bakkiriza nti bano abaana ba kafeero wa nkima bajja kujja bakole ki babeerewo bwe bana bate bakikkiriza ng'abakuza muli wamu nabo ndi wamu nabo bakikole bafune omusiko omutuufu gwe bakola ki gwe baagala naye nga twakyongeddeyo kubanga badde bakikoze mu kupapanya 17 Julayi biki 11 omukulu akayimba ke bwe kagamba naye wabaddewo okupapa kafeero olumbe lwo lwasooka abantu bangi tebaalumanya nnyo ate era lwalimu okusika omuguwa ate kafeero ndowooza ennaku zino ate atuntumuse nnyo n'okusinga emabega kati okola omukolo ogw'okupapa kibadde nga buli mwana alina mikwano gy'abali e Bulaaya abali ludda batukubira amasimu mwandirinzeeko bannange ne tukola enteekateeka ennungi biki nabo ngamba kikkirizibwe baweebwe eki omukisa nabo beenyigiremu mu kuteekateeka ki omukolo kitegeeza muli wamu n'abaana ndi wamu nabo. Waliwo omu gwe tayogeddeko naye baye Eriki naga ye maama we yagambye alina obusobozi obutwala omusaayi gwe bweru ku baana abana abayiseemu bamuweeko 2 ne ku baana abagudde bamuweeko 2 n'omusawo omu akwatagenda abasawo beeri bakakase oba si kituufu. Ekyo teyemenya akwata abaana 2 bokka oba banna abatayiseemu abatwali bakabeera omusaayi gwabalawo bagukwatagana. Bana abaana era n'omusaayi tegukwatagana. Afuneyo bana muwanguzi gwagamba afanana ennyo kafeero afuneyo n'omulala abatwali bwe gunadda nga gukwatagana nga tumanya ne government laboratory nkyamu omuwala Stella because ne mmateeka bagamba oli bw'abeera nga abaddewo wadde si wa kika ekyo naye nga mubadde naye almost okusuka emyaka 9 by'obugagga afunako mugenda mukola because bali bagamba aveewo naye agamba sivaawo nga situyise mu mateeka mwenga abakuza b'abaana temusobola batuuza n'avaawo nga naye afunyemu ekyo because aluddewo. Amateeka gasobola omujjawo ateera naye obuzibu bwonna bwakwogera nnyo ayogera nnyo kati nabano obusungu balina buki bungi olw'ebigambo yabadde ajja abakola ki aboogerako naawe really toyinza kulaba omuntu omulabewo ng'akulyawo kuki ku lusegere ensonga lwaki nabo bagamba akole ki aveewo naye nga otherwise tewali nsonga yalibadde emujjawo tagenze kutunda takoze eki naye kati omuntu agamba nti nze anajja nojja mutema ejjambiya naye gwayagala okutema ejjambiya wali wewa kitaawe bw'oba okyasobola okugamba nti katumuleka akole ki kitegeeza oba olina kugenda mu mateeka n'ogamba naye kiri bwe kiti ne bwe kiti twagala tukole bwe tuti ne bwe tuti. Ku yiika zino 23 ezaali mu gundi zikyaliwo kuba bagamba nti no Swazi kye yazikola tiwasigalawo nga 4. Nze ku lwange manyi nti zikyaliwo kubanga ekisooka ekyapa ekyo nakibawa mwaka guwedde nga bamaze okuleeta letters of administration nga bandaze ne letters of no objection okuva mu kooti nga bawadde obwa administrator Swazi ne Nagawa kati awo obuyinza baba bulina ku buli property ya kafeero weeri ba administrators oba baatunda oba tebaatunda gwe tebinkwatako ate ba bintu byabwe naye nga kyemmanyi nti ekyapa ekyo kiriko caveat baba baatunda bayinza okuba baatunda makoloti bibanja naye nga si mu ttaka era abantu bangi nze gabangamba lwaki mwawaayo ekyapa biki abaana ba kafeero ekisooka bafunye letters of administration kitegeeza balina obuyinza balina okukuŋŋanya ebintu bya kitaabe byonna nkutte ekyapa nkibawadde nali nina kiwa baana ba Simoni oba nali nakiwa baana ba Rubambula era wakiwa ba kafeero
ate bakulu bali over 18 ate bafunye ne letters ate still bwe batunda batunze bya kitaabwe kati bagende batunde ebyamukasa gwe batamanyi batunze byani bya kitaabwe be bamanyi bantu bakulu twabakuza ne basuka emyaka 18 mu bintu bino byonna ki ekisinza okukuluma kuziikula Kafeero kyekyasinga okunuma kyannuma ekyokubiri abantu abatwogeredde ebigambo ebiwawaaza amatu byenkana emizindalo naye ng'ayogera talina wadde bukakafu ku kyayogera. Nkubuulira mwana wange sirabanga ku muntu yagula nnyumba ye Kajansi. Tomulabangako? Simumanyi n'endagaano sigirabangako. Simon Peter yavunaanyizibwa naye emidumba giteddewo nti gwe nebisirikirwa mwaleeta omuntu. Kafeero yafa mu mubanja nenneesonyiwa kati ate ntunda ebibye. Ekyokubiri Kafeero we yafiira abaana abasinga baali bato nnyo nga te n'abakyala abo bampuliriramu nnyo abazaala abaana abo bonna. Lwaki saatunda bintu ebyo by then nga sina nasobola kunkuba ku mukono ate nsalewo mbitunde nga abaana bakuze? Kikola sense? Kwegamba obutamanya bubonyaabonya ensi. So mu bino byonna byogeddwa bino bikoleddwa, what's your way forward gy'olaba ogamba kino kati obudde buno kyekyandikoleddwa? Ekisooka kye nandisabye bannamawulire mutuyambe mukendeeze ku muliro guno kubanga buli gwe musanga ne mumuwa akazindaalo n'ayogera ebisasamaza omusajja ne tumugaana okuwummula. Ekyokubiri kiteera bwajja n'akutuukirira n'agamba oba n'omugyako interview n'agamba Mandeevu yatunda ekajjansi biki lwaki osooka n'okubeera Mandeevu si n'ogamba wayi nabuliddeko bweki ne bwekiti. What's your view? N'olyoka ofulumya ne buli kimu ofulumya buki ofulumya. Ekyo nze mbadde nsaba nnamawulire bakikendeeze. Ekyokubiri kuwe forward bano abaana bantu bakulu kati nze ndaba ng'ogwanga ogw'obukuza bwaggwa baakula ekituufu bonna bali above 18 era beesalirawo kati tewali nsonga lwaki ate mba nkyabagenderako kino mukikole naye bajja ne banneebuuzaako ekintu muzeeyi kino tukikole tutya kati nga ekyolumbe mbagamba ekintu kyandibadde bwe kiti naye nga sirina budde bwa batambulirako kino kibeere bwe kiti kino kibeere bwe kiti ate siteera mu mugoba bamuleke obwo obudde sibukola ki sibulina bantu bakulu kati beesalirawo. Abaasuuliddwa okyali taata singa oli afuna okusoomoozebwa wano nawali okyali taata? Sisobola bagoba kubanga bangi bakolidde mu mikono gyange. Sisobola bakola ki bajjanga ano fiizi ate leero kati tulina kyakulya ate biki kati kankuwa ekyokulabirako. Ekibuzo ky'omuza kirungi nti nze nalabako looya wange ne tufayiringa tusuuyinge abaana abo nga batwogerako nga abaana bano katubasuuyingiriza kijja bazukuka obwongo. Oli aleeta obukakafu nti Mandeevu yatunda ekajjansi, Mandeevu yakola kino, Mandeevu yakola kino, bwe bumubula tuzira. Ne bwe naddayo eka ne ŋŋamba ne bano baana bange kankireke yakiri mu fayire wa looya wange ne bwe ŋŋamba mugamba leero nti kiteekeyo nina be nali nina okusuuyinga ne ŋŋamba bano baana bange kankikole kino kankireke. Azaala abalalu yabamanyi so nkyabatwalanga ki ng'abaana era bajja naŋŋamba kino ng'olina wosobola omuyambira muyamba. Kabeere Siteera nvumye ennyo oba Maaka oba Martini kwegamba nze bonna nsigadde mbatwalanga ki nga baana. Obubaka bw'olina eri bamaama baabo? Bamaama b'abaana nze kye nandibagambye omuntu bw'aba kubanga nkakasa omukyala abamanyi batuuze abaana babannyonnyole. Omwana omwetondera n'omugamba nsonyiwa ensobi yajja
kkiriza ekikola ki ekivuddeyo olutalo leme genda mu ki maaso. Ekyokubiri babuulirira abaana bano bayige okukola okuwenja ssente. Taata waabwe Kafeero yatandika okukola nzanga n'emyaka 17. Kafeero yabajja ne ku binu. Okiraba? Ebinu byasekulyamu ebiweebwa. Kitaawe teyamuweerera. N'alwanagana yekka nansi ne mwannyina Grace Nakumu ne maama waabwe. Okiraba? Nabo batandika Kafeero yakunyumizanga obulamu bwe. Yannyumiza bwe yajja e Kampala kankumayo kano katono. Lukwata egenda yali Lukwata. Kasozi basudde biki egenda ewaabwe okukola nkokonjero. Agenda yabagamba bannange. Badde nsaba munnyingize mu kibiina kyammwe. Ne bamugamba omanyi okuyimba nti ye. Ne bamuze maanyi tukoleremu akapera. N'abayimbira muvubuka munnange. Oba ne mukyala Nasango ba Victor. Yabayimbira ennyimba 2. Kasozi n'amugamba jangu. Sente ezo ziraba transport wuyo. Encha jangu tutege sawa ya Queen sawa 2 zennyini ez'okumakya gye tugenda okukola tugenda naawe. Yangamba nasula sebase. 11 ndoozi ali yasimuse dalinye ekirole kimulese Kampala n'ayimirira ku sawa ya Queen. Kasozi n'ozo mugambe saa 2 bali yategeza 8 ngayogera za luzungu. Kafeero yangamba n'ayimirira ku sawa ya Queen okuva ku sawa 2. Nga ninde motoka sigira mga ojja kole motoka yafe osimanye ejja kubaako kombi na motoka gyolaba ne bibanda tewabanga otuyimiriza tewabanga na simu. Nangamba nagenda nga nyota nendo manenga bange nendo nyaba li otuzibe n'abaana akavaawo motoka nejja. Omusolo ne gumuluma nagana n'abaana akavaawo noonyawo kunkumula ate n'ekibuga nga bw'okimanyi. N'atuula. Bajja saawa 8. Ne bamuteeka mu motoka kati that's part of the life gye yakola ki gye yayitamu nammwe mukakaaluka ne mukole ki mubeeko we mutuuka. Bamaama abo ekireraamo ekyo baakisomako nabo bakiwa abaana baabwe sina kyabugagga kyembalekedde. Ne munaawulirizanga ennyimba eziri mu butambi bwange bwendese ziri bayamba okuyita mu bulamu. Yakiyimbako kko ne mu luyimba I think olumu. So ngamba bamaama babulire ki abaana ekituufu. Ate bababuulirire babagambe bannange ekimala ekyo tukite kuba kati abaana abo luli babadde waggulu nnyo nga be basinga okwogera kati bali wansi n'ababadde babaagala bamu babakyaye kale abaana baazikuza omusajja abaana babbye okiraba so senga tebaagira abantu babadde bakyalina omukisa gw'abantu gamba omwana wa Kafeero oyo mwana wa Kafeero oli feve eyo n'agikola ki n'abeera nayo. Abantu abatwogerako mbasaba mutwogerengako bye mumanyi. Nze mpulidde ebintu bingi ebyogereddwa ku Lusirikiro oyo naye nze nira abantu emanyi abamanyi Kafeero. Waliwo omwami gwe bayita Simon Dede yali dereva wa Kafeero ate nga ne mu gurupu mwali ayiiya. Dr. Hilary oyo Musoke Kisanja amanyi nnyani Kafeero. Waliwo omwami gwe bayita Boogere abeere Masaba. Waliwo omugenzi mu Sibambyo ye yafa yalina akabaala balinga Hollywood era bakayitanga akabaala ka Kafeero naye nga mwami bale mutamusi. Balowooza lwaki abantu abo bo basirise. Nene yavuga Kafeero emyezi 6 n'avaayo n'atandika okwogera. Namuvuga. So nze mbadde nsaba ebigambo bikole ki bibeere bitono bakendeeze Lusirikira bw'oba ompulira toddamu kwereegana muntu kubanga alina kyamanyi talina kyamanyi avunye naye nga teyali abaddeko omugaso mu famire yaani ya Kafeero. N'abaana bakakkane bayiye obulamu obuki obupya. Nze taata wange yaŋŋamba omugabo gwange ewaffe school fees baguweereramu ate sinze Kafenna abooluganda atugamba nti omugabo gwammwe wano ki school fees oba okomye mu P2 oba ogenze ku university gw'omugabo gwo ye talemererwangako okuweerera paka lw'olikoowa. Tukoze byaffe era weetuli. Basewo ne banyabo ndowooza ensonga muziwulidde
byonna byogeddwa naye I think interview eno byonna ebigasse wamu ekituufu mu kifunyi. Bubaka ki obusembayo? Obubaka bwange obusembayo mu buzibu nga buno abamu bannaffe baba mu buzibu ate ffe twagala kukolera mu mannya na ssente. Naye nze ndowooza twandiyambye ng'omuntu ali mu buzibu okusinga ate omwongera obuzibu. Olwaleero abaana ba Kafeero naddala abataayiseemu bannuma nti ate abantu babongedde obuki, babongedde obuzibu. Luli kibadde kaleko kati kyasajjusa, babongedde obuzibu ne babongera emitima okwennyika. So omuntu aba mu buzibu tumuyambe buki, buyambi. Ate omuntu vangayo oyogere ky'omanyi, ekyo kyo kinnuma nnyo. Vangayo oyogere ky'okola ki, ky'omanyi, kyeweekakasa, ky'otomanyi. Toyogera olw'okuba fafa. Nze omuntu ne bwe mba muwala na bw'akola ekirungi nkyogera. Ate era sobolaga nti gundi yo simwagala kaŋŋende muswaze. Tubeere n'emmizi mu mitima gyaffe. Tomanya kigenda kubeera wuwonkya. Leero kiri wa Kafeero, enkya kiriwo omu ku abo aboogera bye basanze. Bassebo ne bannyabo, leero kiri wa Kafeero, enkya kiyinza okubeera ewuwo. Kabisa. Tujja sukkako awo mbeere bulungi, weeraba.